Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Muhimu ku bintu ebikoze ennyo okutabangula amaka mulimu obukodo. Ekigambo obukodo kigambo kikulu nnyo. Qur'an yakivumirira n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kati ate bw'okodowalira abantu bawaka ate kiba kisusse. Waliyo obukodo obutuusa n'omuntu okubeera nga awaka atabuka n'abantu olw'okubanga bamusabire ku ssente ez'okukozesa. So nga abantu balina awaka akimanyi bulungi nti babeera n'obwetaavu ng'abantu. Teri muntu atalina bwetaavu. Naye abasajja abamu bw'abanga agula emmere, ekyo ekibuuzo kyabuuza, sibagulira mmere ate mwagala ki? Alinga ategeeza nti omukyala bw'amala okulya oba abaana bamala okulya tebabaawo kirala kye baagala. Basajja bannange n'abavubuka abasuubira okuwasa n'abaakawasa njagala mukitegeere nti omukyala yeetaaga okubeera nga aweebwa ku ssente olw'ebizibu by'alina ebibyengayo omukyala n'ebizibu by'ayagala okumalira abantu be yaleka. Eyo gye wamujja yalekayo maama we, yalekayo baganda be. Oluusi wabeerayo pulogulaamu ez'enjawulo ne babakubira amasimu ne babagamba nti tulinawo gundi yalwazizza omwana naye tuli mu kusonda ssente za kumutwala mu ddwaliro baza kumulongoosa. Tulinawo brother agenda okuwasa, eyo ye budget tubeere nga tumusondera ku ssente. Kati omukyala oyo bambi abantu beewaabwe baba bamukubira amasimu bamubanja ssente naye gweolaba nga atalina bizibu olw'okuba wamugulidde emmere n'ogula n'ebutto amanda weegali buli kimu weekiyita olaba nga talina kyabanja. Embeera eyo ereeta obusungu, ereeta okwenyamira mu mwoyo gw'omukyala, mu mwoyo gw'abaana. Oluusi ekivaako ate obusungu, ekivaamu okukyusa njogera, ekivaamu okukyusa enjogera kwogera kigambo kinaakunyiiza, oluusi ne mutuuka mu kubeera nga mwawukana. N'olw'ensonga eyo obukodo banaye omusajja omukodo atama, omuntu yenna nga mukodo atama. Ate abamu mubeera bakodo ne mukodowalira abawaka n'abawabweru. Kyokka ate waliyo abamu nga abawaka be bakodowalira ate nga balungi ku bawabweru. Naye njagala okutegeeza nti ne bw'onoosaddaaka ebintu nga byenkanawa naye nga mu saddaaka zo temuli kuwaako bantu bawaka, eyo saddaaka ebeera mbi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum. Bannange temulowooza mu abakodowala ku ebyo Allah bye yabawa, kubanga Allah yatuwa n'akuwa ssente ozirina naye n'ozikodowalira. Abeetaavu we bali nga n'asinga okusooka okubeera omwetaavu ye mukyala we mu nnyumba. Omukyala we akubanja okubeera ng'omugulira emmere, waliyo abatagulira ddala mmere, abo bo balina omusango munene nnyo. Naye bw'omala okumugulira emmere ate akulinako obuvunaanyizibwa okuba nga omuwa ku ssente, okumuwaako obuwi ng'omaze okugula emmere, awaka weeri, amanda weegali, buli kimu ekyokosa weekiri, naye ssente ng'ozirina, ofunye omusaala, ofunye amagoba, waliyo akaguddewo. Okubeera ng'omukyala omuwako surprise, n'omuwa emitwalo 5, n'omuwa emitwalo 10, n'omuwa emitwalo 20, buli omu okusinza ku busobozi bwe. Kubanga Qur'an mu mbeera y'okuwangala n'abakyala yagamba nti wa'ashiruhunna bil ma'ruf, abakyala tubalabirire mu mbeera Allah subhanahu wa ta'ala gy'abakuwadde nga nnungi. N'olwekyo bw'abanga osobodde 5 oba kagubeere mutwalo, bannange kagubeere mutwalo nga gw'oyina n'ogumuwa oba n'oguwa omwana oba mukyala wo ng'ogumuweredde mu mukwano agenda gusiima. Bw'anaagusiima mugenda kuwangala bulungi. Naye obufumbo obujjudde obukodo tebugenda kutambula, era mugenda kubeera mu mbeera ya kukyankalana, kusunguwaganira, kubanga teri muntu agenda kusiima ng'ebizibu bye tebimumalirwa. Waliwo ebyewaabwe nga bwe nkugambye, ne batuuka n'okugamba nti oyo Fatuma mumuveeko, oyo Sumaya mumuleke, temutawana kubira simu olw'okubanga baakumanyirira. Buli kimu buli wamukubira agamba nze wange yagaana, nze mboggolera obuboggolezi. Embeera eyo tebeera nnungi era ereetera obufumbo okubeera nga si butebenkevu. N'olwekyo abantu mubawe ku ssente, abakyala mubawe ku ssente,
ate zitali za kubaliisa muleme nabbalangira nti olwokubanga bamugulidde emmere nolwekitalina kyetaaga kirala obwetaavu bwe tebuggwayo. Kyembasaba bonga abakyala just kutegeera mbeera ya bbaawe oyo gwayina ngabanga asobola mutwalo bw'aba asiima, bw'aba talina n'agamba ku ssaawa eno sirina, bw'abanga abadde akuwa ate nema kukifuula nsonga yakubeera nti ate onyiigirako ekyo olw'okuba kuno takuwadde ate nga bulijjo abadde akuwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga maliriza yagamba khasulatani la yagitamiani fi mu'minin, ebitende bibiri tebisobola kubeera muntu n'asigaza bukkiriza. Buli lwolabanga nga bino ebitende obirina manya nti obukkiriza gwe toyina, mubakkiriza ovuddemu. Abakkiriza abatuufu bino tebabeera nabyo. Ekisooka albukhul, obukodo. Omukkiriza omulungi tabeera mukodo. Buli lwolaba omuntu ng'akodowala nnyo manya nti obukkiriza bwetaaga okubeera nga tobukyekinga. Omukkiriza omulungi abeera ayitanira okugaba, ayagala nnyo okugaba, kati ate balina okusookerako okugabira be bantu b'omu nnyumba ye. Mwe abagaba eyo wabweru ne babona akuwaana nti obagabira nnyo, bagulira nnyo emitwe gy'engege, ebisambi by'enkoko, ebbanga ly'omala ng'obigula eyo nga bano abawaka bakaba amaziga, gw'oli mbakodo, oli mu bantu ababi. Allah subhanahu wa ta'ala batasobola kukkiriza bukkiriza bwabwe. Ensonga ey'okubiri suul khuluq, empisa embi. Ebintu bibiri bwebeera mukkiriza tebirina kubeeramu, obukodo n'empisa embi. Naye ate ekintu ekikwasa ennaku nti osanga omuntu nga mu maka ge byombi abirina, ye mukodo talina kyavaako gabira abantu be, naye ate era yasinga empisa embi mu maka ge. Kati ne weesanga ng'omukyala ali ku buzibu, abaana bali ku buzibu, yavuma, yabaduulira, ate kwayongera okubeera nga mukodo talina kyabawa. N'olw'ensonga eyo tubeeko n'emikono emyangu eri abantu b'omu maka gaffe. Bwe tunakikola tugenda kufuna obufumbo obulungi obutaliimu kutabanguka, kubanga buli omuntu gwowa tayinza kunyiigira, omuntu gwowa tayinza kukuvuma, omuntu gwowa tayinza kukutabangukirako. N'olwekyo tubeere abagabi tuwone embeera y'obukodo oba oliawo Allah n'atereza amaka gaffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.